Kakati video eno egenda kubanyiiza lwa nsonga bamu ku mmwe abanda bamuli bazadde mulina abaana. Ekivubuka kino kyolaba mu katambi kano akali wansi ekitunula nga tadooba enaatera okuzikira. Omwana gwolaba oli yazze okumusaba ssente ez'okulya nga maama we amutumye ssente ez'okulya. Ekivubuka kino kyakkanye ku mwana ekiroka kimuwemula. Omanyi okuwemula omwana ebigambo ebizitowa by'otayiza na kuyisa mu kamwa oba okubiyisa mu kamwa ng'olina bivuma abantu bakulu banno. Omuvubuka ono yabivumye omwana ono. Mwana wa myaka 3 yazze n'amugamba nti maama abadde antumye ssente za mmere. Omuvubuka yawemudde omwana ebigambo. Mulimu abantu abanoonya likes nga banoonya content naye nga content oyo asobola okubaviiramu obuzibu. Kati ye muvubuka ono asaana n'okwata kiboko n'omuteeka mu kasitenseri n'omugyamu empale n'omukuba n'omugamba toddangamu okuwemula omwana. Omuvubuka yawemudde omwana. Abantu abasinga balabye akatambi kano era katambula nnyo ku intaneti ne buli omu n'akawaako endowooza ye. Naawe andaba bw'omaliriza okulaba akatambi k'omuvubuka ono ng'awemula omwana ono, naawe njagala ompe endowooza yo mu comment section yawo. Gavumenti erina okuvaayo kati abavubuka nga bano n'esooka ebakangavvula n'osooka n'okitwalako ekampiringisa n'osooka n'okikubamuko ku miggo. Ono kati tasaana kusibwa wabula asaana n'omuteeka mu sitenseni mu lujjudde n'omuwabwatula emiggo ku bubiina nga talina mu mpale. Okakano otya ku mwana n'otandika okumwemula ebigambo eby'ekisiru. Olaba n'abakazi banene abawemula ku mizigo babagoba ku mizigo lwakuba nti bwe baba bawemulira ebigambo wabeerawo abaana. Ne bagamba ekyalo ne kituula ne kiyama ninatwa ne bagamba omukazi ono asusse okuwemula ate ffe tulina abaana. Tumugobe atuviire ku nnyumba zino bave ku kyalo agende. Sijja kukulimba vidiyo eno yanyiizizza. Simanyi gwagiraba. Ogenda kuba nkimanyi muli bakazi bazadde era muli basajja bazadde. Mpe endowooza yo mu comment section yawo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Sede zaki? Sede z'emmere? Olinga amazzi nga ani akuwa sete z'emmere gwe? Genda ogambe maama wagenda azikole. Gwe nga ani abawa sete z'emmere engeri gy'ofaananamu? Wedde olinga ekikere oyinza okugamba sinze yakuzaala gwe kasajja gwe. Taba ogutwe eraba ebigoye ebiddugala. Newe ogambe ye amanya gwe eggwani. Okimanyi sikumanyi linnya. Ogambe maama wakutumye sente zaki? Zaki? Mugende muli amazzi. Manyoko. Sebo ova na manju ofuna n'emirembe egigenda okupama gwe kasajja gwe. Nga wagenza n'onvumisa omukutu gonna TikTok yonna banvumye nga we sina magezi nga we siwerera nga we sola kuliisa emyaka gy'olina gwabadde eriisa gwe. Gwabadde eriisa olinga amazi. Kati n'okuva n'olwaleero kati ngenda kukwata nkukuba embooko oba ofoofe ate n'ekirala njagala yowe lwaki temwafiira mwenna mu ddwaliro ne maama wo ku maaniina. Sebo ogera gwe n'osinika ebinnyo byo olowooza buli muntu musanyufu. Onvumya gwe yanzaala oba nze yakuzaala. Ebyo ebiiso byolega olinga emize egiseeyeeyeza ku nnyanja gwe. Laba ekitunula ng'entula ezikonedde ekkatogo. Ebyo ebimu gwe manya nti leero era olukujja wano nga w'omalira okwesangulira mu kabina kutwalirawo kukuba mbooko. Ngenda kukwata nkuteeke wansi w'ekitanda nkusibireyo wiiki namba nga tolya anti baagaye sikuliisa oba emyaka egiwedde gyonna gwadde yeeriisa. Gwe sinika ebyo ebinnyo. Sede zaki? Sede z'emmere? Olinga amazzi nga ani akuwa sete z'emmere gwe? Genda ogambe maama wagenda azikole. Gwe nga ani abawa sete z'emmere engeri gy'ofaananamu? Wedde olinga ekikere oyinza okugamba sinze yakuzaala gwe kasajja gwe. Ndowooza mutegedde ensonga lwaki ennaku zino abaana ab'obuwala bakola nnyo okulaba ng'abaana baabwe babajja mu mbeera ng'eyo. Batunuulidde ono omusajja omukulu yazaala omwana ono naye laba ebigambo byali mu kumulangira byavuma omwana omuto olw'okuba ng'amusabye ssente z'emmere
Ky'olaba ennaku zino abavubuka mukyafa nnyo lwa nsonga nga zino. Omukazi n'alaba vidiyo eno ng'oli mu kuvuula omwana we oba ng'oli mu kuvuuma omwana we bw'otyo, olowooza asobola okuwa ekitiibwa oba n'akuwa respect yonna ng'oli mu kuvuuma omwana omuto bw'ati olw'okuba ng'akusabye ssente z'emmere ate ng'omwana gwe wamuzaala. Kakati ndowooza vidiyo mugyewuliriddeko. Byebyo ebigambo omuvubuka ono byabadde agamba omwana ow'emyaka 3 nga bw'omuwulidde. Mu butuufu omuvubuka ono asaana kukwata n'olyoka omugyamu empale n'omuteeka wansi n'omukuba kibooko. Ekisooka kinywi kya njaga, kinywedde enjaga, ekikubye kitadde enjaga kitandise giteeka ku mwana. Enjaga kitandise giteeka w'omwana. Omwana yazze n'akisaba ssente ez'okulya. Kimuvumye singa waffa ne maama wo muleeba ye simanya biki kyanaggwe. Omwana abiwulira. Mulimu abantu abamu abanoonya kontenti nga bamunoonya mu ngeri nkyamu, kubanga ono omuvubuka neoba ng'onoonya kontenti, mulimu kontenti gw'otalina kuzannyirako. Mulimu ebintu byoba tolina kukola neoba ng'onoonya kontenti, kubanga bano abavubuka abanywi b'enjaga batategeera mulimu ebintu bye bakola ebiyinza okuba tamanya nti kintu kyakola kiyinza okumuviiramu obuzibu. Be bano bye basiba naye ng'ekimusibya n'ayimirira mu maaso g'omulamuzi nti mulamuzi nsaba kunsonyiwa, yali kontenti. Kontenti bamunoonya batyo. Bino ebivubuka kisana n'okikola n'osooka n'okikankabula emiggo ne kigiwulira n'okikuba, kubanga tosobola kudda ku mwana muto bw'atyo n'otandika okumuwemula. Sijja kubalimba, mulimu vidiyo gy'olaba n'owulira obusungu. Kati nze owempuliridde obusungu ne kati mmolwa abandaba nga waleka omwana we Uganda olina omuntu gwe wamulekera. Zino bye mbagamba nti bw'okera ku makya n'ogamba nti ogenze Bulaaya kukola. Abantu betulekera abaana tubeegendereze. Neze mwabaleka abaana bamusiba nenya, kubanga tomanya muntu mubi na muntu muki na muntu mulungi. Kati kubamu akafaananyi ng'ono mwana wo nga wakera ku makya n'omulekera taata we nga y'ono. Oli ku social media, oli ku YouTube, ogenda okulaba ka vidiyo ng'omwana wo bali mu kumuwemula bwe bati. Nga bali mu kumuwemula bwe bati. Era munoonye nnyo ku baana bammwe. Ne woba oli ku kyeyo, ne woba oli wafuba okulaba nti omwana wo ba vidiyo call obabuuzeeko. Omugamba oli bulungi, nti ndi bulungi. Omwana asobola okuba nti ate alaga nti mu bulamu bwe mwoli. Ne kati omwana ekisooka mulabe bw'afaanana. Omwana addugala, omwana alinganga atanaaba, mwana muto. Naye ng'abantu be bamulekera bo beenywera bwenywezi njaga. Kivuka ne kyoka kidda ku mwana ne kimwemula ebigambo ebitasobola na kuyisibwa mu kamwa olw'okuba kyo kinoonya likes na views. Kino lwaki Ministry of Gender oba Ministry of Gender, Ministry y'abaana n'abavubuka tekikwata ne basooka ne bakisibayokko ne biba wiiki emu ne kibeera eyo kigenda okuvayo nga kiyizi. Kati ono omwana asobola okusula n'enjala naye nga weekiri awo. Tosobola kuvuma mwana bigambo bwe bityo ng'oli muntu mukulu otegeera. Okusinziira ku ka vidiyo kano kiraga nti alabika taata we. Oba bino ebivubuka bino ebizaala nga tebyetegese nga maama w'omwana ayinza obba yamusulawo. Naye nammwe abakazi temusuulira nnyo baana bano. Lekera omuntu alina obuvunaanyizibwa abaana. Naye tosobola kukwata mwana n'omulekera muntu ng'ono. Nze ate kati omusango mba ngusalira ggwe maama we, kubanga tosobola kukwata mwana wo n'omulekera muntu bw'ati. Bino byonna tubyogera okusinziira ku bigambo by'omuvubuka ono byayogera mu katambi. Era n'abantu abamunenyezaako obawulira.
nti avuma omwana amuwemula. Owemula otya omwana omuto bw'atyo? Akatambi kano eno katambulidde ddala era abantu abakasinga bakawaddeko endowooza yaabwe. Era ndowooza okiwulidde nga kigamba nti abantu banvumyevumye nzenna kubanga akatambi katambulidde ddala. Abantu abasinga tebabadde basanyufu. Ng'olina omwana wo nga toli naye, omwana wo wina gye wamuleka ng'olaba akatambi bwe kati oyinza osigala ng'oli kyekimu. Nolaba akatambi bwe kati oyinza osigala ng'oli kyekimu n'okalaba. Era automatically tosobola. Oba olina okukyukamu mu mpulira gy'owulira. Kati omwana wo kimukkakkanyeko, kiri mu kumuvuma, kimuwemula. Kisaana kibooko mukikuba emiggo, ate bwe muba baakukikuba mukitwala mu sitenseni wakati ne mukijjamu empale ne mukikuba ne mukigamba toddamu kuwemula mwana. Olaba bagoba bakazi bawemula ku mizigo. Lwaki? Nti wabeerawo abaana abato. Tosobola kuwemulira ku mizigo kubanga abantu balina abaana. Naye ate nodda ku mwana gw'obeera omuto bw'atyo ng'omuwemula direct olw'okuba akusabye ssente. Bisaana kuba bino ebivubuka ne biyiga. Enjaga eyonoonya abavubuka, enjaga efuuse enjaga bannange mu bavubuka. Kino njaga y'ekisumba gwe kiraba we kitunula. Njaga njereere. Kinywedde enjaga tekikyasobola kutunula bulungi, kikutte enjaga yayo kigimalidde ku mwana. Si omayiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbebaza nnyo mwenna abagoberera omukutu guno. Ndi mwebale kutufula nnamba emu, mwebale kutufula top notch. Nti amawulire gonna g'olaba wano, mawulire tuyiga bintu bembaleetera mu biraba tubiyigiramu. Era amawulire g'osanga ontogenda gasanga wantu walala. Kyolina okola ekintu kimu, usubscribinga gw'osirike. Gwe subscribing osirike, ebisigadde bindekere. Okusanyusa okumalako ekiwubaalo bindekere binkwase. Mbagala nnyo mwenna mubere bulungi, mweraba.